era nga ndi mmalirivu okuwaayo obudde bwange bonna okulaba nga ndeeta enkyukakyuka egenda okujja Museveni mu ntebe eyo era ng'enkyukakyuka yegenda okujja mu buwambe fenga bannayuganda era nsaba Katonda ansigaze ku mulamu ogwo paka nga tukigusiza. So help me God. Our power. Kakati nalabye Honorable Nabbanja ng'agamba mbu NUP eri disorganized, teyina kyesobola kukola, tesobola na kuresolvinga internal conflicts mu kibiina kyayo, era teyina mulamwa. Naye njagala okuddamu right Honorable Nabbanja, gwe tubanja sente za COVID, gwe tubanja Kibalama, gwe tubanja ne sente z'emyoga ze wasuubiza abantu n'otaziweereza, nga neza COVID nazo wazirya, ne Kibalama n'omulya. Njagala okutegeeza nti bw'oba obadde okyabuusabuusa nti tusobola okujja gavumenti yo gy'olya mu ngalo mu ntebe, genda osome ebyafaayo bya Syria n'Assad n'ebbanga lye bafutubadde ku bantu b'e Syria. Jjo nabadde n'omusajja wano naye ng'amaze wano emyaka 4. Ekitegeeza yagenda okujja wano nga Assad, taata w'oyo Assad yavuddeko, yakagenda mu bukulembeze emyaka 17 oba 19. Naye essanyu lye balina olwaleero oluvannyuma lw'emyaka 5+ tosobola kuligeraageranya ku kintu kirala kyonna. Ekizibu kye muyina oba kye mwerabira nti generation eri mu kubagoba, Katonda ali ku saidi yaffe, emyaka giri ku saidi yaffe, abantu bali ku saidi yaffe, bannaddiini ennamba esinga gye mulaba nga basirise bali ku saidi yaffe. Ensi z'ebweru lwakuba nti tezisobola kweyingizaamu direct bali ku saidi y'abantu. Era olunaku lwe munaalaba nga tubakunkumudde omukono mu kibya lwe mugenda okumanya nti bulijjo temuyina buwagizi wabula mubadde mugula bugule. Kakati Honorable Nabbanja wandibadde oyogera bitono kubanga essaawa zammwe zo ziweddeyo, muli mu kawungeezi kammwe, muli mu future y'abavubuka gye mulimu. Naye ebyo byonna bye mwekangabiriza okutiisatiisa, okuwamba, okusiba, okutta, okkonjera, ne mukozesa ab'opposition ne babuzaabuza abantu, ebyo byonna bigenda tuuka ku nkomerero yaabyo, ate mujja kuba temukyayina kyakuzaako. Wabula nze ndowooza wandibadde oyogera ne mukamaawo ne mutandika okuteekateeka okuwaayo obuyinza mu mirembe, kubanga tunyigiriziddwa ebbanga ddene. Generation 3 ne zitambula, ey'okusatu egenda kuggwaako. Naye ng'abantu bali mu kukaaba bukaabi. Leero ndabye omukyala w'ono w'ekitiibwa Nelson Kawalya ng'ali mu kukaaba bamugoba ku ttaka. Naye ng'omusajja yakafa tannaba na kuziikibwa. Naye mu ebintu bino bwe mubiraba temwekuba mu mitima. Ak'obuntu tekajja. Ate nammwe Abaganda kibawe ekyokuyiga. Kati essaawa zino mukwese finito mu Bulange. Mumukukulidde olw'okuba yabba ebitaano. Abantu boogera bwe mubasongamu engalo. Naye ng'Obuganda buli maziga, buli mu kuwoloma. Lw'abantu finito baakukuta nabo. Mmwe kiki kye mwalya? Bwe mutyo bwe mwalima Beni Kiwanuka empindi ku mabega.
musajja wattu mpaka kutuuka kufa ng'ayina obulumi ku mutima. Kyekintu kyekimwe n'essaawa zino kye mukola baganda mwani abaloga. Mwe temusobola kulaba abantu bammwe nga bajeera ne musobola okukola ekituufu kye muteekeddwa okukola. Lwaki muyina endowooza eyo eyakawo mentality mbu Museveni bw'avaawo buli kimu kigenda kudobonkana? Kisobola kudobonkana lwa nsonga emu nti system zonna yazikolaputinga dda. Tewali system n'emu efunctioninga mu gavumenti ya Museveni. Buli kimu kifu. Kati mulemerako wa bwereere ne bw'anaamalako emyaka 7 oba 10 era tugenda kudda ku 0. So better tudde ku 0 ng'obudde bukyali tutereze future y'abaana baffe. Naye ekyo bwe mubona aba temukirowoozezaako muli mu kubayi. Mutandise okuwulira ekiboozi kya mambaga mukitandise era Uganda egenda mu lockdown. Munnayuganda tokkiriza lockdown. Okitegeera togikkiriza. Ekintu ekigazisaawo ensi oba ekireetesa lockdown mu nsi okitegeera kirina kubeera confirmed by World Health Organization yekikayiga oba si kye kyalangirye curfew. Tumukkiriza kalalangirye curfew ye wabira ebintu bibiri byanjawulo, lockdown ne curfew byanjawulo okitegeera. So tabasiriwaza bino nze kati essaawa eno mbita diversion okubika ekintu ekigenda maaso Congo. Bannange Congo is fire. Abakwasi ba iPhone namwe ne bakwatako video ya leero mujje wano kubanga tuyinza okutalaba iPhone eno tuyinza ogirabako nga te upgrading ku simanyi muli ku iPhone 16 tuyinza okutalaba ku iPhone 17. Lwaki naawe kino kikwatako Munnayuganda nabagambe mwetegekera embeera ejja, embeera eri wase Congo, embeera mbi bwe bunkenke bwe mulabaawo mu Uganda. Naye bagezaako nnyo okubikkirira amawulire ezo zaataka ku president bakimanyi nti yasobola okubikka amawulire oleme kumanya bigenda maaso mu Congo. Congo embeera mbi bakuba M23 mu nnaku 3 bwezi kyotalo lwakatandikira bagittamu omuntu era abayekera ba M23 batandise okuyingira Uganda. Waliwo oluvuuvumo nti abasajja bano bandi activatinga Nairobi process. Okitegeera waliwo oluvuuvumo nti abasajja bandi activatinga Nairobi process. Ebintu bye mutandise okuwulira ebyo simanyi abadiri jasi council mutwesonyiwe musirikidde ebbanga ddene. Lwaki kuno essaawa eno mwagala wabeerewo dialogue? Lwaki nga musirise nga ku baana baffe mwali temwogera ku dialogue? Twagambe tugoberera amateeka gali. Wabanga ayagala alete reform zabijje oteri kuteesa ku dialogue. Balina katrap ke bagala tusuulamu. So tugendera ku nteekateeka ya revolutionary leader. Okitegeera tugendera ku gali amateeka teri bya reforms wano. Okitegeera ekintu ekyo. So ekintu kye mulina okumanya Munnayuganda olutalo lutabuse Congo bakuba M23. Mujjukira najja ne mbagamba wano nti kati ku Sande babadde balina okugenda abasajja bano basayininga endagaano ze bali bateesaako nti M23 eve Congo. Kagame ono we yava mu Rwanda yavayo nga bateeseganyiza bulungi nnyo najje Uganda n'asinkana Museveni. We baatula ne Museveni bateesa condition yino wano manyize nabagamba siriwa propaganda ogiraba iyo condition gye bawadde Tshisekedi era yanyiziza abantu bonna nga ne UN mweri ne bagamba katika tubakuwe bukubi tubajje Congo. Okitegeera condition ogira gye bawadde Tshisekedi bamugambye nti oba ayagala yabateesa ne M23 okuva mu bibira bye Congo. Okitegeera kano kaba kamanyiiro Tshisekedi senga atula ku mmeeza ne M23 mbu bateese kitegeeza M23 egenda kuleta condition zaayo ne Tshisekedi naye aleeta ezize then bakkiriziganye. Okitegeera nga mwekyo mucyo ne Kagame agamba musimanyi Tshisekedi alina okukkiriza abahutu abayingira Congo babeere eyo naye nga abahutu balina ensi yaabwe bagiyita Rwanda. Okitegeera mbaleme kudda Rwanda kubanga bo kakiriki kaabwe akabatuusi bo bawamba e Rwanda. Kakati mbu abahutu balina kusigala eno mu Congo tebaddayo eri. Okitegeera ezo conditions zawadde Tshisekedi alabira ddala nga kamanyiiro kubanga abanyarwanda balina ewaabwe lwaki tebadde ewaabwe. Okitegeera Tshisekedi n'amugamba nedda baabe tekigenda kukola. Okitegeera kubanga Tshisekedi senga atula ne M23 alina okukkiriziganya ne basayininga kati senga agaana nga bataddeyo conditions ye Kagame ne Museveni bagenda kwekwasa nti Tshisekedi yeyaganye okukola ki yeyaganye endagaano z'abali ensonga ki bakola ki twakiza naye Kagame yateekayo abagundi abo aba M23. Okitegeera era nga ayinako emitwalo wakati w'13,000 ne 14,000 ez'abalwanyi. Okitegeera
13,000 era nga bayambibwako ne Museveni. Kakati lwaki bo tebatula na bayekera baabwe bwe baleeta bajje ne Tshisekedi bagambe Tshisekedi bwagire. Omusajja abagambe mwe mwagala kummanyira bumanyizi. Kwa yalina kutula na bayekera be dende bamaliza ne Tshisekedi. Yabagambe mwagala kumanyira bumanyizi wano. Lwaki nteesa n'abayekera nga mwaba abaleeta. Ovuchi nange sikiriza. Yensonga lwaki nange ngamba nti president owaffe teri kuteesa na Museveni. Tugendere kugali amateeka amakadde. We have the smartest generation. Ono president ye abasobola bakube saalongo. Tugende mu kalulu nga tugendera kuziri ki tamuze za Museveni ze yateekawo ye yemenyere constitution ye oba ayagala azijjawo reforms. So si bino mbuyefu lambu batula naffe then baguleo constitution then bagambe bino twabiteesako ensonga kitubitaddewo. Liwagala okutufeekingira. Oshegera benyini babadde baleta ku Tshisekedi. Tshisekedi abagambe kati fire. UN negamba okay wemba mugambe so be it Bungereza nekulembera command Kenya ekomyewo. Naye muna Uganda kyo ino okumanya kimu. Notalo tebugenda kumukuba gundi yekayuka. Kati abakozi ba iPhone. Abakwasi ba iPhone mwe basire queen. Abagamba muno afe byebufuzi tebitukwata kwense. Mukimanyi nti iPhone products zo nazo na raw materials ezizikola ziva mu nsi ya mwe na Congo. Mukimanyi? Era kye bakoze kati iPhone company ya Apple bagikubye mu court. Ne bagamba Apple eno ebadde ekozesebwa Rwanda ebadde ekozesa gundi za base za Rwanda ebigundi bino raw materials ebijja Rwanda ngo babibbe Congo ne mu Uganda ne babikunganya jukire ebyobugagga bya Uganda babiteekako embago. Kati ndoza namwe bane mufunye answer mu abagamba musimanyi Museveni afuna funding ngayita mu Kagame. Kati ndoza mukitegede nti nayo funding egalidwawo agemanyi ga foreign policy. Don't mess with foreign policy. You don't know. Just obera tojimanyi bumanya. Naye nga bakuwadde amanyi ga kazindalo n'ojogerako. Foreign policy bulijjo mutugamba nti Museveni can get funding from Rwanda. Kati naye esaliddwako. Bagambye Apple teddamu kugula raw materials za Congo na Rwanda. Kati kakatale bakagadde era Apple company ya Apple ekubidwa mu court. Omuntu omanyinza okungamba Apple ya America. Yes, ya America. Naye okimanyi nti company eno gibaita Foxconn eno company 70% yekola Apple oba iPhone yeyo yegikola. Products za Apple 70% eno Foxconn yebikola. Foxconn eno company ya eri mu China 70% then 30% gibakolera mu America. Kakati bano bakiyamira danti economy ya China bagirina. Senga bakuba company eno ne bagiremeso okuddamu okufuna raw materials. Kati mwe mwegena kwera era obato nafuna iPhone 16 yangu okugigula mwe mbankwata eriko. Yangu okugigula kubanga bagiblokinze. Teri kuddamu kukwata ku kyabugagga kya Congo na Uganda nga kiyitidde Rwanda bagisibye. Economically bakuba muntu bamutta. Then tugenda kuyingira wali nga kyekyo kiriya nga buli kimu kiri ku muzuuli. Ono bukyanga yetinkulya nabagambye luno yazadde luno yalutinkude kwa nabagamba abantu bano nga banakuba bakuwa options ezi options bidi esooka ebera peace deal. Fuba nnyo okulaba nti otwala peace deal y'abana abantu kubanga be bakuwa omuyembe naye nga wansi waliyo kalalankoma ene aidha egenda kuluma omumwa oba eriiso. Awo kye bakola kati eno Rwanda process bagenzo gitesa jukira bagigenzo activating inga Tshisekedi ali asinkana Joe Biden nga bali ne Joe Biden. Ruto eno nayogera nabo Tshisekedi teyabaddewo mweno meeting mu Arusha teyabaddewo. Mukitegeera naye gino gibadde enzanyo gya Kagame na Museveni babeera bateesa ne Tshisekedi nga Kagame asindika M23 ng'ekuba nga bali mu meeting era Museveni byakolanga ne mu Uganda awo. Kati nabagamba ono yetaza ye ali straight evo bwongo bwe buli straight ye evo ebintu ebyakiyekera tateesa yazanyisa trick eji emwamanyi yewangula. Kati kuluno babadde bakimanyi nti kyagenda okukola. Okitegeera babadde bakimanyi nti kyagenda okukola era iwe yabiganye babadde balina move gye bali mukola nga bali mukuwamba bitundu. Kobo kati katukube bukubi bakuba M23 mu kuyingira Uganda nina bokati kye bakoze batandise okuyita ensi ezali mu Nairobi process. Ensi ezali mu Nairobi process era ebibozo babaleetera mu buloko down biki mu Uganda wetegekere embeere ejja. Gwe nawe kuba nalabye mu comment section mulimu abagala entalo. Yes kati musabe nyo ba activating Nairobi process tebana baji activating ne musabe nyo baji activating kubanga senga baji activating balino kuba M23 ensi gye yingiramu ogenda bawayo bonna we bakulema okuwaayo bagenda benonerayo paka mu capital city we Nairobi agreement. Jukira Rwanda process yo bagisazizaamu kate kyali bya mirembe katugenda neri ya Ruto I mean ya
Uhuru Kenyatta getugenda nayo Nairobi process otegere ekintu ekyo of which teri mase kuba we bayingira Rwanda kuba naye M23 sawe bagikuba eri mu kuyingira Uganda nkidamu muna Uganda abayekera don't take Gashumba's word lightly tembitwala bwe bityo omanya kasajja kano ka Museveni kaludenga kati nkule entalo ko kabadde kawolodi yakukemula bako kafuna mu kutinkula ntalo okitegera kazitinkudde buli wamu kati zikatabukidde ze nyini ate batugambe kalwadde Museveni toli mulwadde oli mulamu just webuzabuza va ku kitanda omalirize bye watandika okitegera ekintu kino so gwe muna Uganda wenawe nayagala yes Mr Mulindwa ebo nakola video yange nga ngamba abantu okola crypto business wavaayo bambi n'okwemulugunyako nakulaba so lw'obutakuddamu mu budde tekyali nti nakuyigino walinga but bize oluusi abeera atutwalaganya nesitasobola so I am here for you era ngenda kuba nku breakingira down okwemulugunyako ne bwekunaaba video nga kinetagisa video 5 nja zikola so when you find some sense mu byennaaba enkunyonyodde gwe nkwetaagira ddala gwe nkwetaagira ddala ku tiimu yange ojoyiga ekyokukola nawe oyambeko abantu kuba olina abantu abakukkiririzaamu obayambeko okukyusa obulamu abalala obayambeko okwongera ku nyingiza yaabwe then ate abalala obayambeko okusobola okunoonya ekibabeezaawo kubanga nagaye no mu video zange ezakulembera nenga nti no business egatta wonna omuntu ayagala okyusa obulamu n'abo abanoonya ekibabeezaawo ng'era bwe mbayina mu ttiimu yange nti mulimu ab'enjawulo anoonya ekimubeezaawo n'ayagala okukyusa obulamu so bw'ona obisangamu sense don't hesitate to reach out to me ye namba yange ombuuze nti kikola kitya omanya abantu abasinga bati ebintu bino lwaki nti bababbye naye bababbidde mu mbeera ki kasita okwata ssente yo n'ogiwa omuntu oyina emikisa 9 ku 10 okubeera nti eyo ssente ogikubyeko eriisa evvannyuma so mu bino ebintu omuntu alina kukulaga bulazi kyakkola n'akugayidinga naga bakola bwe bati ne bwe bati nga toyina gw'okwatidde 10 kyo n'okimuwa bw'ate simanyi nze mbimanyi leeta nkukolere gwe n'akuwa amagoba oyo aba mubbi dduka totunula mabega so okusookera ddala mu bintu bimu wemulugunyako application ino era noleeta ekyokulabirako nti KFC ey'omu America siyemu ne Uganda but one thing you need to know mweno trading nti tukozesa Binance wayinza okuba nga waliwo application bu Binance obulala obwozeemu naye eno ndala so oyina okubuuza aba bimanyi nti eno yentuufu gye downloading oba si yenfu omanyi mu busiraamu Katonda atugamba nti fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun buuza bannannyini kumanya ku ekyo ky'otamanyi so oba osobola okubuuza nti yeno Binance entuufu gye downloading oba si eyo so mu eno business ya crypto trading kiki weetaaga application zino ebbiri application ya Royalty ne application ya Binance ngeno Binance omulimu gwayo mulimu ki era abasinga ba senior traders babadde ba trading era nnyo ku Binance eno nga ba trading manually naye kati banamba lujega fe abatasobola ku trading manually ne batusolvingira problem ne Royalty eno Royalty is a trading bot ye kuyambako ku trading ono ye omukulu owa Binance abeera awanika buwanisi sente zaffe oyinza okubeerawo nombuuza nti uptop how credible is Binance eno gye tuterekako sente zaffe eri credible kyenkana ki nkakasa mwena mumanyi Cristiano Ronaldo ye official partner wa Binance ekyo kyokka kitumalira okubeera nti eno application eri credible kuba osobola okusangayo abantu n'omubuuza nti owaayeggwe lwaki oyina account mu bank eyo muwatereka n'akugamba nti account eno njinamu olw'ensonga maama wange mwali ne taata wange mwali biki yensonga nange lwaki ninamu account kati nze okukakasa nti eno Binance eri credible kasita nalaba nga Cristiano Ronaldo is official partner ekyo kyokka nze kiba kimmalira kyakubiri ka application sika Bannayuganda sika Bannayuganda nti Bannayuganda munnange bakozaamu kati ki kyenkugambye kiri nti bw'oba togitegedde noonya amanyi agikulage nti application yeriwo entuufu so application eno ng'onoogikozesa abagikozesa banjawulo era yewanika ssente zaffe kati bw'ogikwata nga bw'ogikutte bw'oti kesooka eggulewo osooka ogitunuleko munda omuwanika balansi wange oyinza obutamulaba ntiwayinza okukemmentererwa emmeeme ku muntu ng'ayagala okudipositinga kubanga buli kyonna ky'oba trading agamba sente kati ezigenda okutradinga nziteekako ntya era ne bwe mba ndipositinga ntya oba bwe mba nkola withdraw wano wonna
wekigwera mu Binance ti omuntu yenna ayagala okudepositinga n'okuwithdrawinga akwata bukwasi wano ng'amaze okugulawo akawunti eno kwata bukwasi awo mu wallet bw'omala okwata awo mu wallet ne wakutwala paka wano mu funding bw'otuukawo awo n'omala okutaapingawo bulungi nnyo ne walyoka wakuleeta wano n'okwata wano eno mu P2P bw'otuukawo ku P2P n'otaapingawo ne walyoka wakuleeta ku page eno kati wano Mr. Mulindwa ogenda okulabira nti ensi yatuleka dda mala okuteeka mu Uganda ensi yatuleka dda olaba eno application wano mu currency ye Uganda kati bano boolaba wano boolengera eno yonna lulolo n'oluseregende bano bonna bannayuganda bali kuno ba exchanging nga bwomanyi nti buli kintu kyonna oba ne boba ogenda mu nsi nki olina okozesa currency yensi eyo kati mu kutradinga wano currency gye tukozesa bagiyita USDT kitegeeza olina ofuna ssente mu shillings ozivungisa ozize mu USDT osobola okutradingirako kuno kati bano be ba exchanger bano bonna baana bannayuganda Mr. Mulindwa olaba ensi we yatuleka bano abaana b'osanga mu Kampala nga bajooga noga abaana ssente bazijjawa kwene economy etabuse bweti bakyusa dda omwalo we bavubira kati bavubira walala gwe gy'ovubanga ebyennyanja tobiraba bo bakyusa dda economy we bavubira kati bwe tuba twogera kano ke ka King Fahad kaakuno buno bu forex bureau bwenjawulo bano bonna baana bannayuganda bali kuno bakola business mukasirise fe ebintu abasinga tubadde tetubimanyi naye ensi yavaawo dda we twali tugimanyidde yadda ku web 3 kati onoonyaako omuntu ayina rate gwe gy'olaba nti eri okenge era bwe bibeera ku bintu bya forex bureau bw'otuuka wano ayagala okuwithdrawinga wakuwa options bbiri ku muntu adepositinga okwata wano then omuntu azze okuwithdrawinga anyiga wano eyo video yo yegenda okuddako eya withdraw mbayise mu procedures za withdraw omuntu amanye nti sente azi withdrawing atya era omuntu bw'aba azze okudepositinga akwata wano eno mu amount olaga omuwendo gwa sente gw'ogenda okuteekako ogenda kuteekako sente meka n'oyingizaamu nti ngenda kuteekako emirikwesi n'onyiga confirm means of payment ogenda kusasula okozesa nkola ki n'oteekamu enkola gy'oyagala zino zonna nkola ez'enjawulo omuntu z'akozesa okudepositinga oba okuwithdrawinga video ya withdraw yeddako ku luno mu butuufu sigenda bagamba mbw ate ki yeddako zino zonna oyinza okuŋŋamba nti bannaye zino zonna bano bonna bali mu partnership ne Binance ey'obufere eriwo okubba sente z'abantu egenda okukeera enkyegalewo nga balabo apo obuggalawo eno bano bonna bali in partnership omuntu ayinza okugaa nti Uganda bu laptop gwe byogera bibyo Uganda buli kimu kisoboka nga bwe nagambye nti eno app eri international nga tukyusaako ewalala atugendako ebungereza tugendeko mu Bangereza bakozesa GBP bano bonna ba exchanger Bangereza era balina means of payment omuntu nga withdrawinga oba nga depositinga wana Abangereza be bajja otubuulira nti zino zonna banka bazirina oba tebazirina kati ku Bungereza nga bwe tubamanyi nti bali credible abantu abaagala ensi yaabwe abagifaako gavumenti zaabwe bayinza okukkiriza oba zino zonna banka ziyinza okubeera in partnership ne Binance eyajja okubba ssente z'abantu the answer is no si Bungereza yokka noonyezaako n'ewalala bano basimanyi bandi Norway abe Norway banaatubuulira tukwate wano tulabe means of payment ze Norway nabo banaatubuulira nti ezo banka muziinawo ewammwe Norway katugendeko mube Saudi Arabia mu balamu bange nabo baabo bayinako ntero bawulya bayina akagambo keboogera mbu enkozesa STCP kemanyiyo ne Saudi kokaka means of payment zino zonna means of payment omuntu wa withdrawingira oba wa depositingira sente so okulaga bino byonna biki ngezaako kunyonyola nti eno Binance eri credible ekimala okubeera nti kino kyokka kitumalira bumalizi okubeera nti tugyesiga eno yetereka sente kati then eno Royal Chu eno ebeera trading bot eyambako omuntu okutradinga fe banamba lujega atasobola kutradinga manually era singa Royal Chu eno kubanga nakugambye nti application ezo zombi zitambula bbiri singa nga bwe nkunyonnyodde how credible Binance is singa Royal Chu eno tebadde credible I mean Binance eno
singa nga bwe nkunyonyodde bwe eri credible singa Royal channel teri credible nga nayo yakiyaye Binance teyandikiriza kubeera nga egiconnectingako kuba zino zombi zitambula bbiri eno bwomala olina okugulawo account ku zombi bwomala okugulawo eno Royal Q ne connectingwa ku Binance kubanga Royal Q si yetereka sente zo Binance